أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. atenderezebwa mutufu okutenderezebwa ewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengerana emirembe tusababidde eri omubaka sallallahu alaihi wasallam wamu ne ba ashabu ridwanullahi ta'ala alaihim warda n'abagoberera mu ttuluba eyo okutuusiza ddala ku lunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Abooluganda, kansubire nti muli bulungi, mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saba Allah atuwa okutegeera Qur'an, okugisoma, okugikolerako, okubeera nga tuli mu abo bamahirin al-Qur'an, abakugu mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Teri kitiibwa kisinga nga kitiibwa kya kubeera nga osoma Qur'ani nga ogitereeza. Ate ebigambo bya Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala, olaba muntu yanyumirwa okubeera nga ebigambo bye tebikyusibwakyusibwa byaba ayogedde. Ate watya oyo eyatutonda Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kusanyuka nga tusoma ebigambo bye nga tubikyusakyusa nga tubikyamya. Nabwekityo embeera eyinza okubeera nga etuyambako okubeera nga tubisoma nga tetubikyamya, n'okubeera nga tubisoma nga Allah bw'abyagala, kwe kubeera nga tusoma emisomo gino egya tajwid al-Qur'an al-Karim. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala nga tuli mu musomo gwaffe ogwa ahkamu nuni sakinati wa tanwin, ennamula za nuni sakina n'ennuuni eya tanwin. Misomo gyaffe gyakulembera twagamba nti nnuuni eyina ennamula za mirundi ena. Ennamula esooka ye al-izhar, ennamula ey'okubiri ye al-idgham, ng'era izharu twagamba kwe kwolesa ng'era kulina ennyukuta mukaaga eziva mu ddookooli: hamza, hau, aini, hau, ghainu, khau. Netugamba ate al-idgham kwe kubeera nga tubuliza, era ng'okubuliza okwo nakwo kulina ennyukuta ziri mukaaga zikuŋŋaanira mu kigambo yarumulun, yau, rau, mimu, laamu, waawu, nuuni. Netugamba musomo gwaffe ogwasembayo nti omuteeko ogwokusatu gwe bayita al-iqlab, nga al-iqlabu kwe kubeera nga tukyusa nuuni ya sukunu oba tanwini netubeera nga tugifuula mimu, netumala mimu eyo netugiyingiza mu baa'u. Era twagamba nti iqlabu eyina ennyukuta emu yeya baa'u, oba ntegereka. Tayib, olwaleero biiznillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nga tulaba omuteeko ogusembayo oba ennamula esembayo eya nuuni sakina ne tanwin gye bayita al-ikhfa'u. Al-ikhfa'u. Tayib, al-ikhfa'u ekiyitibwa ne ikhfa'u mu lulimi lughatan, mu lulimi olwarabu kyekiyitibwa as-satru. As-satru okubikkirira, as-satru okubikkirira, oba ntegereka. Nga mu hadithi emu owekitibwa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man satara al-mu'min fi dunya satarahu Allahu yawma al-qiyamah. Omuntu yenna abikkirirwa omukkiriza mu duniya muno, Allah naye ajja kubeera nga amubikkirira ku lunaku lw'enkomerero. Bimeka Allah byatubikkirira ya Rabbi? Tumusaba Allah aleme kubeera nga atuggyako kubikkirirwa kwe kwatubikkirira ya Rabbi. Kyovulaba hadithi endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah asonyiwa amazambi gonna, okoleka omuntu akola ezambi, omuntu akola ezambi ekiro nakeera ku makya nga Allah yamubikkiridde neyejjako okubikkirira kwa Allah, n'atandika okwogera nga bw'alanya ezambi lye yakoze, ekyonono kyakoze, nakoze kino nekino nekino, nga bwe yeeraga mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala amunyiigira. Nabwekyo ekigambo kino as-satru kitegeeza okubikkirira oba okukweka, n'okola ekintu ng'okikwese nga tokiraze eri balala, oba n'okwata ekintu n'obeera nga okikweka. Oyinza okukweka ssente, tukiyita as-satru, akoze eki? Akwese. Mukazi neyebikkirira, kivula mukazi mwamuva ekigambo kiyitibwa sitira. Sitira kiva as-satru, oba ategereka okubeera nga omukazi gye tuyita sitira, mukazi okubeera nga akweka feesi ye,
okweka okwo mwe muva ekigambo ekiyitibwa assatru oba al ikhfa. Tayib, wasilahan ate mubasomi baffe ab'ebitiibwa abamanyi ba Quran ekigambo kino al ikhfau bakivunula bwe bati nga bakyeyambisa mu mateeka agafuga oba amateeka getweyambisa amateeka agafuga ensoma ya Quran eyekitiibwa. Batugamba ekiyitibwa ne ikhfau huwa nutuqu kwekwatula bilharufi lmukhfiyi bisifatin baina alidhari walidgham, kwekwatula ennukuta ekwekebwa kwekwatula ennukuta ekwekebwa gyetukweka, kwekwatula ennukuta ekwekebwa bisifatin n'ekitendo baina alidhari ekyokubeeranga erimu okwolesebwa wal idgham n'okubeeramu n'okubuliza. Kaddemu kyebayita al ikhfau kwekwatula ennukuta eyo gyetukweka, kwekwatula ennukuta ekwekebwa ng'erinamu ekitendo oba ng'eri wakati w'okubuliza n'okwolesa. Kwekwatula ennyukuta gyetugenda okubeera nga tukweka nga naye ennyukuta eyo gyetugenda okubeera nga tukweka mu kujwatula ebeera wakati w'okukola ki, w'okubulikika oba n'okwekebwa oba n'okubulizibwa oba ntegereka. Sheikh agamba arin an tashdidi, naye nga teriiko shadda. Kugamba eri ennyukuta eri gyetukweseemu nga teriiko shadda oba ntegereka, ma biqa'i lgunna, awamu nekyo tulekawo ekinyindwa fi lharfi lawal, naye nga kyennyukuta eno esooka gyetukweka. Tukategedde? Bwekwatula kyebayita ikhfa'u, bwekwatula ennyukuta ya ikhfa, ennyukuta eyo gyetukweka n'obeera ng'ojatula n'ebeera ng'ewulikikamu, wabula ate kyekiseera kyekimu n'ebeera ng'ebulizibwa, naye ng'ennyukuta eri gyetukweseemu si ya shadda, teriiko shadda. Awamu n'ekyo tulekawo ekinyindwa mu mbeera eyo nga tukweka, naye ng'ekinyindwa ekyo kyetulekawo kya nnyukuta eno esooka gyetukweka eya nuuni. Tukategedde? Hurufu ennyukuta za ikhfa'u ziriwa tukhfa nunu sakinatu wa tanwinu idha ata ba'dahuma harfun min hurufi al-ikhfa'i al-15. Tukweka ennyukuta ya nuuni sakina oba tanwini senga mu maaso gaayo waba wazzeeyo emu ku nnyukuta ezikwekebwa eza ikhfa, ezimu ku nnyukuta ezigireetera okubeera nga tugikweka 15 zetuyita ennyukuta za ikhfa ziri 15. Senga mu maaso ga nuuni sakina oba tanwini wajjayo emu ku nnyukuta 15, tuba tuteekeddwa okubeera nga tukweka nuuni sakina oba tanwini. Wahiya baqiyatu hurufi lhija, era nga ennyukuta z'Oluwarabu ezisigaddeyo. Kikyategeeza ennyukuta za Luwarabu ezisigaddewo senga oba oggyeko ennyukuta za izhar, n'oggyako ennyukuta za idgham, n'oggyako ennyukuta ya iqlab, ennyukuta ezisigaddewo zonna za ikhfa'u. Dira ennyukuta 6 eza izhar eziva mu ddookooli oziggyeko, ogatteko ennyukuta 6 eza idgham zetwagamba yarumuluna zemmeka awamu 6 n'omukaaga ze 12. Oddira ennyukuta emu ya iqlabu eya baa'u ogigatteko z'ennyukuta mmeka? 13. Kati ennyukuta 15 ezisigadde kuba Oluwarabu tukimanyi bulungi nti lulina ennyukuta mmeka? 28. Kati ennyukuta ezo ezisigaddewo 15 ng'oggyeko 13, 15 zonna za ikhfa'u. Tubitegeera bulungi? Tayib, sa Allah atuwa okubitegeera. Wahiya baqiyatu hurufi lhija ba'da hurufi lidhari, nga z'ennyukuta ezisigaddewo ng'oggyako ennyukuta za idharu n'ennyukuta za idgham walqalbi n'ennyukuta za iqlab. وقد جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في أوائل كلمات هذا البيت.
era ng'ennyukuta ezo 15 eza ikhfa'u imamu waffe shekhe waffe Sulaimani al-Jamzuri Allah amusaasire nga ye Sulaimani bun Husaini bun Muhammad bun Shalabiyi al-Jamzuri wulida bitata ye Sulaimani mutabani wa Husaini mutabani wa Muhammad mutabani wa Shalabiyi eyakazibwako erinnya lya Jamzuri oba eyayatiikirira nnyo n'erinnya lya Jamzuri. Yazalibwa mu kibuga Tanta, yali musomi wa Qur'ani. Insha Allah wanaaba akyatuwadde obulamu biiznillah tujja kulaba ekimu ku kitabo kye Sheikh oyo kye yatuwandiikira ekyayatiikirira ennyo mu irimu ya tajwidi ekiyitibwa Tuhfatu al-Atfal. Insha Allah biiznillah nakyo tujja kubeera nga tusharaha wano mu maaso ga kamera mbeerenga nakyo mukinyonnyoka bulungi biiznillah tabaraka wa taala. Allah wanaaba nga atuwadde obuwangazi. Tusaba sapoti yammwe musharinge mubeerenga mutambula naffe n'okubeera nga muyita bannammwe kubanga Qur'an siggwe obanga olina kyoyize ng'owulira mutuufu oyize ng'era nkusomeseza n'oyiga n'omulala muleete naye ayige. Qur'an teri mu hasad teri mu aql. Ffenna twagala kuyiga Qur'an, ffenna twagala tulina ekigendererwa kiri kimu kubeera nga tufuna kusaasirwa kwa Allah najja naye teri kirala. So tubeere nga tuyita bannaffe babeere nga basoma biiznillah. So Sheikh Jamzuri Sulaiman al-Jamzuri yabeera nga akuŋŋaanya ennyukuta za ikhfa'u ennyukuta 15 nabeera nga azikuŋŋaanyiza ku ntandikwa za buno obugambo. Buli kagambo yatandika nako ennyukuta ya ikhfa. Akagambo akagamba sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da zaliman. Obategereka? Naam. Sif yakuŋŋaanyiza mu nnyukuta ya sad, dha ennyukuta ya dhali, thana ennyukuta ya tha'u, kam ennyukuta ya kaf, jada ennyukuta ya jim, shakhsun ennyukuta ya shin, qad ennyukuta ya qaf, sama ennyukuta ya sin, dum ennyukuta ya dal, tayyiba ennyukuta ya ta, zid ennyukuta ya zal, fi ennyukuta ya fa'u, tuqa ta'u mu kigambo tuqa yakuŋŋaanyiza mu ennyukuta ya ta'u, da ennyukuta ya dadi, zalima ennyukuta ya dha. Nabwe kino kibeera nga ennyukuta ya sadi, dhali, tha'u, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta'u, zal, fa'u, ta'u, dadi, dha'u. Ennyukuta 15 nnyukuta za ikhfa'u. Oba ntegereka? Ekyokulabirako wala man sabara musadi wala man sabara sira'an dhalika manthura ankala akthara shay'in jadala manshura alimun qadir min sayyi'atikum ma'in dafiq min tayyibat fakihatin zawjan yunfiqun yawma'idhin tuhaddithu mandud dhillan dhalila. N'examples ndala oba n'examples nyingi mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Kaifiyatu nutuqi binnuni al-mukhfa. Nuni gye tukweka tugikweka tutya? Engeri gye nkwekamu nuni oba engeri gye njatulamu nuni eyo gye ekwekebwa njatulamu entya. Awalan ekisookera ddala tahiyatu al-fami ala makhraj al-harf al-ati ba'da an-nun al-mukhfa. Oba ntegereka? Omumwa ogulekawo n'obeera ng'ogumanyiza ku bufulumiro obwo bw'ennyukuta gy'ogenda okwatula. Kagamba omumwa oguteeka mu mbeera okubeera nga gugenda sisinkana ennyukuta eri gy'ogenda okubeera nga ebulizibwamu. Kaddemu omwo oguteeka mu mbeera kyokulabirako
wala man sad wala man omwo okuteeka mu mbeera efaanana ennyukuta eri gy'ogenda okusoma mu maaso gy'ogenda okukwekamu nnuuni. Kyosookera ddala okukola tugambye kyosookera ddala okukola kwe kubeera ng'omwo okuteeka mu mbeera oba obufulumiro okuteeka mu mbeera y'ennyukuta eri gy'ogenda okwekamu nnuuni. Embeera ey'okubiri nutuqu gunnatin kamilatin min alkhashum, okubeera ng'oyatula ekinnyindwa kyonna nga kiva mu nnyindo. Waliwo abamu abatula ebinnyindwa nga babiyisa mu kamwa. Wala man sabara wala man, kinnyindwa tekiyita mu kamwa, kinnyindwa kiyita mu nnyindo. Twalaba obufulumiro bw'ebintu ebyo. Ekinnyindwa kiyita mu nnyindo. Nabwe kityo oteekeddwa okubeera ng'oyisa ekinnyindwa ekyo kyonna ng'okiyisa mu nnyindo. Wala man sabara sira'an dhalika sira'a nabanga awanviya manthura kinyindwa kyonna kiteekeddwa kubeera nga kiyita mu nnyindo. Omulimu ogwokusatu oba kirala ekyokusatu kyokola ng'oyatula nnuuni eri ekwekebwa yusahibu dhalika sawitu min alfami bisababi adami inghilaqi makhraji nnuuni. Naye bw'oba oleeta ekinnyindu ekyo oyambibwako eddoboozi mu kamwa. Kwegamba wabaawo eddoboozi nga liyita mu kamwa liwulikika naye nga liyita mu kamwa. Ekyokulabya ankala yes mu nnyindo eddoboozi ekinyirwa kiyise mu nnyindo naye ate ne bwana mu kamwa okwata bwoti owulira nga omukka gujja gukubwa wano kitegeeza waliwo eddoboozi eriyita mu kamwa ettini. Lwaki mu kamwa namwo muyitamu eddoboozi ettini? Adami min ghilaqi makhraji nnuuni, olw'ensonga nti obufulumiro bwa nnuuni buba tebuggaddwa bwonna nga bw'onaalaba idighamu, kuba idighamu bw'obanga obuliza obufulumiro bwa nnuuni bwonna buggalwa tobuwulirako. Naye wano obufulumiro bwa nnuuni tebuggalwa, era bw'oba oleeta ekinnyindwa kya ikhfa'u olaba nga olulimi luno oluteeka ku nnuuni eno waggulu toluteekayo naye ate era toluggyaayo, kugamba terubeera nnyo wansi ate terubeerera ddala ku nnuuni. Oba tegereka akthara shay'in jadala toggala bumwa toga shay'in jadala nu shay'in jadala oba wala man sabara wa fiha min atakallufi. Era kibaamu n'okubeera ng'omuntu yeekalubiriza singa oba oyagadde okikola. So olulimi oleka mu kugamba toluleka nnyo eno wansi ate tolutuusiza ddala ku kibuno wava nnuuni. Oba ntegereka tolutuusiza ddala tolumira ddala kalimi oba tokona kalimi kana akasemba ku kibuno ewava nnuuni ddala, kugamba lekawoko ka space. Obufulumiro bwa nnuuni buba bweguddemu. Oba ntegereka naye illa inda alqaafi. Sheikh agamba okuleka ng'oleeta ekinnyindwa ku nnyukuta ya qaafu nga maaso waliyo qaafu oba ng'okweka nuuni mu nnyukuta ya qaafu oba kaafu oba ng'okweka kaafu fahuwa munghaliqun tamaman. Awo obufulumiro bwa nuuni buba bugaddwa tewabeerawo anqa anka kyategeeza okuggalwa kugamba tobugendako obeera wala nnyo. Oba ntegereka obeera ddala wala nnyo n'obufulumiro bwa nnuuni obwo, wabula ate ku ziri ennyukuta esigadde obaako kumpi naye nga tobukwatirako ddala ate tobuviirako ddala. Oba ntegereka naye ate ku kaafu ne kaafu obeerera ddala wala. Anqa yanqalibe anka banka obeerera ddala wala. طيب لذا يكون النطق عندهما بغنة خالصة من الخشم وليس معها شيء من الفم. Nabwekyo oba oyatula ekinnyindwa
ekinyindwa ku nyukuta za ikhfa'u inokuleta ekinyindwa ekyo nga kya munyindo wabula nga tokiyisa mu kamwa. Wantegereka nga tokiyisa mu kamwa, toleta ddoboozi lita mu kamwa. Tayib. Alamatul ikhfa'u fi dabt al-mushaf al-sharif, akabonero akatulaga nti waliwo ikhfa'u mu Qur'an ekitiibwa. بالنسبة للنون الساكنة عدم وضع السكون على النون مع عدم تشديد الحرف الثاني. akabonero akakulaga nti awo waliwo ikhfa'u eya nuuni sakina oba nuuni eya sukunu eyo bwekubeera nga bawandika nuuni eya sukunu eyo nga teriko kabonero konna, teriko kabonero ka sukunu, bagiwandika nga njereere nuuni eya sukunu. Ate ennyukuta eri gye tuyingizaamu ejja mu maaso ne babina nga tebakiteekako shadda. Kabona laba wala man sabara yunfiqun, nuuni bagiwandiisa eri yokka, ate mu maaso gayo ennyukuta gye tugiyingizaamu oba gye tugikwekamu, si kuyingiza, gye tugikwekamu teriiko ki, teriiko shadda. Tayib. وعلامة الإخفاء بالنسبة للتنوين تتابع الحركتين هكذا. أتاك بني أكتلغا nti waliwo ikhfa'u eya tanwin kwe kubeera nga bawandika obubonero bubiri oba tanwin oba empeerezi bbiri nga zejja zeeriraanaganye, oba ng'emu eri bweti endala eri mu maaso gaayo, empeerezi bbiri, fatiha bbiri nga esooka eri bweti ndaba bulungi, ng'endala ekoze eki ezzeeko, egamba zijja zeeriraanaganye oba ntegereka. طيب مع عدم تشديد الحرف الثاني naye ennyukuta eri ey'okubiri gye tuyingizaamu oba gye tukwekamu, ennyukuta ey'okubiri gye tukwekamu nga tebakitaddeko shadda, nga bona alaba alimun qadir, alimun qadir. طيب tanbih ak'okwegendereza ku ikhfa, yakunu sawtu nnuuni al-mukhfa wa tanwini يكون صوت النون المخفاة والتنوين مفخما إن جاء بعدهما حرف مفخم. ekinyindwa oba yakunu صوت النون, ekinyindwa ky'ennyukuta ya nuuni, kino ekinyindwa kye tulekawo nga tukweka nuuni eyo oba tanwini, ekinyindwa ekyo mufakhaman kiba kigejja ebiseera ebimu, kigejja ddi in jaa ba'dahuma harfun mufakham, senga maaso gajo g'ekinyindwa ekyo oba amaaso ga nuuni eyo, ennyukuta gye tugenda okwekamu nuuni eyo senga ebeera nnyukuta egejja n'ekinyindwa kigejja. Senga nuuni eya sukunu, ennyukuta gye tugenda ogikwekamu eya ikhfa'u eri ebeera nnyukuta egejja n'ekinyindwa ekyo kikola ki, kigejja. Kyokulabirako mansura alimun qadir, ate okugejja kw'ekinyindwa kitegeeza yani kintu kigejja nnyo. Waliwo abamu ate abakisussa n'agejja ekintu mansura n'asongola n'omumwa, la kugejja nekiba kitini mansura mansura alimun alimun kigejja naye nga kitini. Abamu bakigezza nnyo n'asongola omwalimu edda. Tayib. Wayakunu muraqqaqan, ate ekinyindwa ekyo kibeera nga okisoma okitoniya in jaa ba'dahuma, senga mu maaso ga nuuni gy'okweka oba tanwini wajjayo harufun muraqqaqi, ennyukuta ekola ki, etoniwa. Ekyokulabirako ankala toka ankola ankala ate ng'osoma kaf, la ankala. Oba akthara shay'in jadala toka shay'in jadala shay'in, la obanga ogenda kusoma nnyukuta etoniwa mu maaso n'ekinyindwa kitoniwa. Bw'atyo Imaamu al-Allamatu al-Muqri ayitibwa Allama, omumanyi omusomi wa Qur'an omukuketuvu, Sheikh bamuta Sheikhu Shahad as-Samnudiyi, atugamba mu manzuuma ye gy'atuma ali'u al-bayani fi tajwidi al-Qur'an, agamba nti warrawmu kalwasli wa tatba'u al-alif
ما قبلها والعكس في الغن ألف والعكس في الغن ألف والعكس في الغن ألف يعني kyategeeza nti ekinyindwa kigoberera ennyukuta ejja maaso webanga egejja nayo nakyo kigejja ate webanga etoniwa nakyo kitoniwa nabwe kityo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nabutubeeranga emisomo gyonna ejja ennamula za nuni sakira tanwin zonna tuzimazeeyo biidhnillah